mwenna abaliko nze Shamim Malende omubaka omukyala wa Kampala era minisita ow'ensonga z'eddembe ly'omuntu mu gavumenti ya President Robert Kyagulanyi Ssentamu ndi member ewa National Unity Platform ate nga ndi munnamateeka wa NUP oba munnamateeka wa People Power waayo services zange ez'amateeka okubeera nga nnyamba abo abanyigirizibwa ku bwereere. Ndi musanyufu nnyo okuba nga njogerako nammwe olunaku olwaleero. Live egenda kuba ya dakiika ntonotono kuba mmanyi kadata temulina bulungi ate n'obudde bugenzegenze. Njagala okusookera ddala okulisaayo omukulembeze waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu okuva mu Boston wali mu USA wamu n'amawanga ag'enjawulo g'atalaazeemu ate era nga nkulisaayo ne maama wamu ne ttiimu yonna mwebale okubeera nga mutukiikirira ffe nga bannayuganda abanyigirizibwa ku mutendera gw'ensi yonna. Mwebale okubeera nga musengeka ensonga ezo obulungi ddala n'okubudaabuda bannayuganda abali mu nsi ezo. Ate njala n'okutwala omukisa guno okwebaza bannayuganda mwenna abali mu diaspora n'emikwano gya Uganda egiri mu diaspora n'egiwangalira wano mu Uganda olw'okwagala n'okuwagira struggle. Tweyanzizza nnyo tweyanzeege. Mwebale okwaniriza omukulembeze ne maama wamu ne ttiimu yonna. Mwebale okuteekateeka omukulembeze. Mwebale okwagala Uganda ensi yammwe. Mwebale okusapootinga struggle mu ngeri yonna gye mukikolamu. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Tusaba Mukama Katonda abeere nga yabasasula ekisingamu okubeera ekirungi. Njagala era okutwala omukisa guno okulisaayo bacomrades mwenna nga bwe twabadde mu kooti e Masaka olunaku olw'eggulo bambi nga twagenzeyo kulaba comrades baffe Edde Mutwe, Akireewo, Gaddafi ne Wakami Smart. Bannange mwebale nnyo mwebalire ddala mwenna okujja mu bungi bwe mutyo bambi ne tulaga bacomrades baffe solidarity. Mwebale nnyo buli omu kye yakoze. Mwebale nnyo okubeerawo mu bungi. Mwebale nnyo okubeera nga mukozesa amaloboozi gammwe n'ebikolwa byammwe okulaga nti mwemiridde wamu n'abantu abasibe. Kino nno ffenna kye twetaaga. Njagala okwebaza ennyo bannamateeka bannange bwe twabadde ku musango guno ne bwe tutawuka ku misango egy'enjawulo nga tulwanirira eddembe ly'abasibe bano. Njagala okwebaza ennyo obukulembeze bw'ekibiina kya National Unity Platform okuli ne Secretary General, tulina Leader of Opposition yabaddewo nnyo mu kkooti. Twayagala okwebaza Meeya w'e Masaka yabaddewo nnyo. Abakulembeze bonna babaddewo nnyo mu bungi bambi okustandinga in solidarity. Mu ngeri ey'enjawulo njagala okwebaza omubaka Honorable Alan Mayanja Ssebunnya. Weebale nnyo weebalire ddala okubeera mu kkooti eno ate n'otakoma ku ekyo n'ojja n'ebiwandiiko okubeera nga weeyimirira abamu ku basibe abaliyo. Bannange mwenna tubeebaza. Sisobola kubamenya mannya nengamalayo naye mu ngeri y'enjawulo ate kanneebaze ba foot soldiers bannamawulire mwenna ku mitendera egy'enjawulo mwebale nnyo okujja ne muteekawo kamera ne mulabisa embeera baganda baffe abasibe gye balimu ne mutegeeza eggwanga ki ekigenda mu maaso. Era nkakasa titwagenza okuva e Masaka mu kkooti ng'ensi yonna etegedde ti ba Edde Mutwe baleeteddwa mu kkooti era nga buli omu ategedde ekigenda mu maaso. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Kenjagala okuteekawo awokali kantu kamu nti bannange baganda baffe mwenna court sessions zino zikyagendera ddala mu maaso ate nga teziri ku ba Edde Mutwe zokka naye tukyalinayo bakalanzi bamacete tulina ba Bobby Young tulina baganda baffe abalala bali ku ICD ne mu courts ez'enjawulo waliwo ne courts endala eziri eweeru w'ekibuga Kampala ne Wakiso. Bannange ffenna ogwo omutima gwe twalaze ku ba Edde Mutwe omutima ogwo gwe twalaganga mu bbanga lino okuva Papa yatandika omutima ogwo omulungi gwe twalaga pulezidenti waffe n'abantu bonna nga bagudde mbuzibu aba struggle tugende ddala mu maaso nagwo. Buli kkooti yonna eba egenda okutuula tuba encouraginga mwenna musobole okubeera nga mujja. Abasobola okukozesa emitimbagano gyammwe mugikozese okubanja abasibe n'okulaga ekigenda mu maaso mu kkooti ku maprison ne mu bifo byonna musobola okubeera nga mukozesa emitimbagano egyo. N'olwekyo twagala okubeebaza mwenna kuba buli omu yatadde mu transport ye abataddeko data bwe bataddeko. Bannange mwebale nnyo mwebalire ddala mu ngeri ey'enjawulo okwongera okwebaza ba sureties n'abantu abajja okweyimirira abantu. Naye kano badde nsaba nako tukatwale buli we tuba nga tugenda okugenda mu kkooti wonna tubadde tusaba abantu mwenna abagenda okujja mu kkooti tubeere nga twongerako okukeerako tujjeko nga bukyali. For example kkooti webeera nga ya ssaawa 3 tukeerengako wakiringa ebula essaawa emu oba eddakiika 3 okusinziira ku system ya kkooti nga bwetambula kiba kirungi ne tukeerawokko kubanga buli bwe tukeerawokko twongera okwegeyaamu twongera okwetereeza nammwe ababa bazze mu kkooti eno. So ekyo kikulu nnyo eri ffe nga bannamateeka tukeerengawo ate nammwe abazze okweyimirira mukeerengawo n'abazze okubeera nga babugiriza n'okulaga ebigenda maaso ffenna tukeerengako mu kkooti.
system ya kooti eyina engeri endala gyekolamuko ku kyobudde wadde olumu batulwisaamu naye olwokuba nti ffe tuba tulina bannaffe abasibe mu makomera kiba kitukakatako ffe okwesookangawo ne tubeera nga twongera okulaba nga tebatutwalako bannaffe mu ngeri ya kimpukumpuku batwekwase nti ate tetubaddeewo so ako badde njagadde nyongere okukkattaanya wano ekyokubiri kyenjagala okuttaanya ku misango gino mbadde nsaba buli muntu yenna aba agenda okujja mu kooti nga tuyigenda okujjayo baganda baffe abasibe mbadde nsaba kino kitwali tusaba buli omu naye oba togenda kubanga weeyimiridde muntu kubanga ozze kweyimirira muntu ozze kulaga support just tuyambe nga wakiro gye nendaga muntu yo ey'original ojjenga n'ebbaluwa ya LC ey'ekitundu kyo ekwanjula lwaki kino nkyogera nti bwe tubeera nga tuli mu kooti olumu waliwo obubadi obusobola okuzanyibwa okulemesa abantu baffe okweyimirirwa nga either bakyusa ebiwandiiko by'abashuritizi ebyateekeddwayo okuba nga bijjibwa ku fayiro ne bibuzibwawo oba olumu bashuritizi be twasoose okuwandiikayo ate ne beekyusa oba ne batajja mu biseera oba ne babeera nga balinako eŋŋendo endala ze baakoze eki ze baatambuddemu kati mu situation efaanana bw'etyo nga balina eŋŋendo ze baatambuddemu ne batasobola kujja kitwanguyira nnyo okukwatako mu abalala bali mu audience abeeteeseteese ne tubaako gwe tukyusa ne tumussaawo ngenda kuwa ekyokulabirako nti ebiseera ebisinga twali mu musango gwa honorable Ssejjerinya Muhammad the late ne honorable Alan Ssewanyana Allahumma ghafira warhamu Allah musasire Ssejjerinya ebyamusobako era abeere nga amuwejjana naye twakola application ya bail ne tufuna abakulembeze n'ababaka ba parliament nga beeyimiridde honorable Ssejjerinya Muhammad ne honorable Alan naye tuyina ekiseera we twatuukira nga tuyina okubeera nga tusubstituting abashurity nga tuyina okukyusamu nga betwataddeyo abamu bali ku ŋŋendo entongole ng'ababaka ba parliament nga bafulumyemu eggwanga kyokka nga ate kooti eyagala abashurities abo betwakozesa balabeko maaso ku maaso nga tennaba confirming nti bagenda kubeera bashurities so mu kiseera ekyo twali tulina okukwata abantu abali mu kooti ne tufunamu abo betutuuza mu kifo kyabali era kyatuyamba nti abantu abamu balina empapula ez'endagamuntu okuli endagamuntu n'ebbaluwa za LC1 era ne tubateekayo so ekyo kituyamba nnyo njagadde nkatangaaza wano ku live buli muntu akalabe ali wano n'ali mu diaspora n'oyo ayagaliza bannaffe abasibe okufuluma okuba nti bwe tuba tujja mu kooti buli omu kola ky'osobola ojje n'endagamuntu yo n'ebbaluwa ya LC ey'ekitundu ggwe gy'ova ogende wa LC1 wo n'akuwandiikira ebbaluwa n'akakasa nti oli mutuuze wa kifo ekyo naye bw'aba awandiikira kooti eyo gy'ogenda okugendamu for example nga jjo twabadde Masaka nga tugenda mu maaso ga judge awandiikira registrar wa kooti y'e Masaka oba n'asobola okuwandiikira the presiding judge ow'e Masaka oba bw'aba ezo technicalities tazisobola ebyo technical terms nga tazisobola mugamba awandiikire buwandiikizi kooti y'e Masaka era ebbaluwa eba etuuka bulungi agambe nti oli mutuuze wa kitundu ekyo era ojje ne original national ID abo balina emirimu egiri professional gye mukola oba oli munnamateeka oba oli musawo oba oli teacher oba oli member wa parliament omulimu gwonna gw'okola kirungi nnyo n'ojja ne ID ye ey'omulimu ebiseera ebimu bw'oyogera ku mulimu gw'okola olina okujja n'ekiwandiiko olumu omulamuzi aba ayagala okutunda ku kiwandiiko ekikakasa by'okola n'oba nga wakola erinnya ng'oli mubaka wa parliament ebiseera ebisinga yo kooti eba eyagala ogirage ku kkaadi eraga nti oli mubaka wa parliament ogirage ku kkaadi eraga nti oli musomesa bw'oba nga oli muvuzi wa taxi wa booda oba waki bakusuubira okuba nga olina driving permit ogiragayo bulazi wali ng'akabonero akalaga nti ogwo omulimu gwo oli driver so awo njagadde tubeerewo bulungi twongere okubanga ate twongera okuttaanya n'okubeera nga twetegekera baganda baffe ababeera nga baleeteddwa mu makooti gano okukozesebwa ensonga endala abantu bonna ababa bazze mu kooti mba mutuuse mu kooti oba ku makya oba nga gundi ya lwaggulu kirungi nnyo okweteekateeka ne mulabako ku munnamateeka n'abeera ng'olumu ebiseera ebisinga abayitiramukko olunaku lwa jjo kyabadde kintu kikulu nnyo nakyo okuba nti twasobodde okuba nga twogerezaganyamu n'abantu abasobola okubeera nga bakwasaganya ku musango ogwo mu ngeri y'abashurities n'abalala bonna ababadde bazze nga bayinza okwagala okweyimirirwa naye unfortunately wabaddewo ka challenge nti abantu abasinga obungi mwabadde muzze naye olwokuba nti ensonga entwale tetugitaddeeko bulungi nga tetwagibagamba bulungi temwazze nandagamuntu era temwazze na bbaluwa za LC ko mwabadde muzze kulaga solidarity so tubadde tusaba mu kkooti eddako ffenna tujje n'ebintu ebyo n'obeera togenda kweyimirira muntu jangu n'ebbaluwayo ey'ekyalo ojje ne national ID original ojje ne kaadi y'omulimu gwo yonna eraga wookolera kwabo abaweebwa kaadi ekyo njagadde
tukijeyo bulungi okusobola okwongera okuwolereza n'okuyamba baganda baffe abali mu nkomi. Njagala nnyo nekino okubeera nga nkiyisaawo nti olunaku lwajjo bwe twamaze okukola omusango e Masaka aba Eddie Mutwe baganda baffe abo kuliko Eddie Mutwe Akireewo Wakabi Smart ne Gaddafi omulamuzi yawuliriza bulungi bail application eyo era n'atuwa ennaku z'omwezi nga 22 ogw'omunaana 2025 okusobola okuwa ensalawo ye ku bail era tulindiridde olunaku olwo tusaba Mukama Katonda buli kimu kibe nga kivaamu bulungi kubanga baganda baffe ffenna tukimanyi nti emisango egyabateekebwako egy'okuba nti bagamba nti babba amasweta simanyi babba obusimu tukiba bulungi nti misango mijweteke. Njagala okujjukiza abantu nti bwe twavudde mu kkooti y'e Masaka abantu baffe abo abaana ate kwawambiddwako babiri Akireewo ne Eddie Mutwe ne baddusibwa mu kkooti y'e Kanyanya wano bagiyita Kawempe Magistrate Court era ne baggulwako emisango emipya ku fayiro empya era ng'emisango egyo babaguddeko emisango gy'okugamba nti baali batendeka dduyiro ku NUP Kavule era nga bakola dduyiro w'amagye kati balina lisensi ya minisita era kaunti ey'okubiri ne babagamba nti beeko baana okukola emisango egya Naggomola era egyekuusa ku by'amagye naye ne basigala nga bagamba nti ate fayiro eyo gye babaguddeko eri e Kanyanya nti eriko abalala bangi be batannakwata abeenyigira mu kutraininga dduyiro afaanana ow'amagye. So fayiro eyo bwetyo bweyimiridde naye baganda baffe Akireewo Kivumbi ne Eddie Mutwe bambi emisango egyo bagyeganye kuba tebagirinaako kakwate konna okusinziira ku bo era tebagimanyi era bwe tutyo nga tuli wamu ne kanso Nalukola Elias Luyimbazi twasabidde abantu abo bail mu kkooti eya Kawempe Magistrate Court ne tupresentingayo empapula ez'okubeeyimirira wano wetwagalira okwebaliza leader of opposition waffe twagala okwebaza secretary general twagala okwebaza speaker Luyombya ow'Ennakawa twebaze n'omwami Norbert Ariho abantu abo bana babaddewo mu kkooti babamu kuba omukisa ennyo abasobodde okuyingira kkooti eno ey'e Kawempe eyabadde ezibu ennyo okukkirizamu abantu abalala okuyingira babadde bakkiriza bannamateeka bokka n'abasibe be baleetedde mu drone Eddie Mutwe ne Akireewo nga bakkirizaako n'abantu batono nnyo. So twafunye omukisa w'ekitiibwa leader of opposition n'abakulembeze baffe abanneepo abenjogeddeko ne babakkiriza okuyingira era abo abaana benjogeddeko empapula zaabwe ze twakozesezza twataddeyo secretary general waffe leader of opposition speaker Luyombya ne Norbert Ariho nga basureties ba Eddie Mutwe ne Akireewo mu musango ogwo twagala okubeebaza kubanga beewaddeyo mu kaseera akazibu nabo bennyini babadde tebalina mpapula naye twakoseza ID zaabwe ezabaddewo ze twataddeyo era omulamuzi bwatyo nakkiriza empapula zaabwe n'agamba engeri gye bibadde nga bya bbugubugu nga naffe tuzze tetwetegese nga bwe twamugambye kuba bali bawambye bawambe ne tujja nga tukuba drone paka e Kanyanya ku kkooti n'agamba ate wali buzibu empapula endala ezikwata ku bana abo gye basula LC1 letters zaabwe ne national ID zaabwe tujja kubireeta tubifayiningeko nga 8 Septemba 2025 olunaku olw'okubeera nga state wagenda okurespondinga ku bail application yaffe. So as far as omusango gw'e Kanyanya omupya gwe bagudde ku Eddie Mutwe ne Akireewo is concerned bail application yasabiddwa tugenda kuteekako mpapula ezo nga 8 Septemba 2025 tuddeyo ow'ekitiibwa omulamuzi abeere nga wa state obuvunaanyizibwa obw'okurespondinga oba okuddamu ku kusaba kwaffe then omulamuzi alabe kyakolawo tulina essuubi nti nga 8 Septemba buli kimu kijja kutambula bulungi era enteekateeka zaffe zakuteekayo biwandiiko ebyo mu biseera ng'obudde obwo tebunnatuuka tubisavinge ne ba state attorneys babisobole okubeera nga ku lunaku olwa 8 tebeekwasa kintu kyonna. So update then ku musango gwa Bobby Young gwe twaliko ku High Court e Kampala ku musango gwa Bobby Young gwe twaliko ku High Court e Kampala njagala kubajjukiza nti bail application yatambula bulungi era ne tusigalira okubeera nga ennaku z'omwezi 22 omwezi ogw'omunaana tugenda kuddayo mu kkooti enkulu e Kampala okufuna ensalawo ya kkooti. Ensalawo ya kkooti eyo egenda kuba ku email omulamuzi bwatyo we yasalawo ate nga bagenda giyisa ku ssaawa 9 ez'olweggulu. Tetulina kye tutidde tuli bagumu kubanga tumanyi nti Bobby Young talina musango mwangi gwakola ki gwe yazza singa badde n'omusango singa abajulizi baaleetebwa dda n'olwekyo tuli bamativu nti abantu baffe baliko emisango gino naye emisango gino tegirina bujulizi era tulina essuubi nti ne Bobby Young ajja kuteebwa ku lunaku olwo. Tumanyi nti ping-pong asobola okuba nga mungi naye ffe nga bannamateeka tugenda kukozesa steps zonna ezeetaagisa okulaba nga tufuna ruling ezo mu budde ate tufollowing up ruling kyegamba okusobola okuba nga Bobby Young afuluma ekkomera. Tulina abasibe baffe bamachete bakalanzi bali mu kkomera baluddeyo ebbanga ddene emyaka mingi. Bannamateeka aba NUP National Unity Platform bakola omulimu
newe nali nga sinaba kubeera nga nkyali mu bulwadde ne bafiling application ku high court yawe e Kampala kwata kuba machete okubeera nga bayimirirwa application eyo wennakomyewo tu following up nga team okulaba nga efuna date. So twebaza buli muntu yenna kyakoze tulwana okulaba nga tufuna olunaku olw'okulira application ezo eza bail ezateekebwa mu high court e Kampala tusobole okubanirira abasibe bonna nga tetubaawuddeemu kubanga bonna bantu bafe ate bambi baluddeyo. Mukimanyi nti wano ebiseera ebisinga ebintu biba bya ssimu naye bakwata ku poliisi bano amateeka baagavaako essimu gye bakuba ebiseera ebisinga yeragira nti oyo mumute oba mumusigaze naye ffe nga bannamateeka twasalawo n'abantu abagazi b'enkyukakyuka tetugenda kupowa ffe tuli bayeekera ab'omu mateeka nga pulezidenti waffe bwazaakyogera lunye tugenda kuyeekerera mu mateeka ate tukyusa obukulembeze bwa Uganda mu mirembe nga tewali atukubye ku mukono nga tewali atutiisizatiisiza nga teri atumazeemu maanyi nga bannamateeka tulina okuyimirirawo ku bannaffe mu ngeri yonna tusobole okubeera nga tubalwanirira kubanga ekyo kyekitone ennyo kye tusobola okubakolera. Revolution eno buli muntu yenna aleeta ku mmeza ekyo kyasobola okubeera ng'akola ki ng'akola n'olwekyo ffe tuli basanyufu nti mu National Unity Platform buli muntu aleeta amaanyi ge n'agassa ku mmeeza ffenna ne tukola. Era wano wenjagala n'okwogererako ku bantu bange okubeebaza abakozesa emitimbagano egy'enjawulo. Buli muntu yenna akozesa omutimbagano gwaffe ogw'enjawulo n'abeera nga pushinga struggle forward abeera nga atambuza omukulembeze waffe Kyagulanyi Ssentamu abeera nga abanja abasibe abeera nga ayogera ku injustices eziri mu society oba obutali bumativu n'ebyokola ebigenda mu maaso mu Uganda ebinyigiriza omuntu wa bulijjo avumirira emisolo emingi egigenda mu maaso mu Uganda avumirira okubeera nga batenansi tebakyalina ddembe mu ggwanga avumirira ebikolwa ebyokuwamba palamenti nebanga tekyalina buyinza nebanga ebinyirirwa avumirira omuntu akozesa omutimbagano n'avumirira obulyake n'obubbi n'avumirira enguzi oyo yenna akozesa omutimbagano okupushinga struggle ya Uganda empya mu maaso oyo akozesa omutimbagano n'asomesa kye tuyita protest vote oyo akozesa omutimbagano n'abeera nga avumirira ebikolwa ebibi n'abeera nga encouraging ebikolwa ebirungi oyo akozesa omutimbagano okuzzaamu abalwanyi baffe amaanyi okubeera nga alaga nti ababeererawo oyo akozesa eddoboozi lye wonna waali oba nga akutte microphone oba nga ali ku local channels oba wonna mukutu gwonna naye ng'ayogera ebintu by'enkyukakyuka ebintu ebikumaakuma abantu ebintu ebizzaamu amaanyi ebintu ebipreachinga revolution ng'ali ku mulamwa omutuufu ffenna bwe tuliko bannange mwenna mwebale nnyo mwebalire ddala bannange tubeebaza data tetumubagulira teri abagulira data struggle abantu bafiirwa emirimu gyabwe ne basalawo babeere ku revolution kubanga balina essuubi ti gavumenti bw'enenkyuka Robert Kyagulanyi Ssentamu nga yali mu ntebe ffenna tugenda kufuna ku Uganda ebyo ffenna gye tweyagaliramu pulezidenti nga bwe yakyogera ate nga kyekituufu omuntu ne waba ayinamu abeera ayinamu ng'ali mu nnyumba ye naye bw'afulumira ekikomera kyo oba ennyumba ye omulyango gwe obwavu bwennyini bumusanga kubanga enguudo kwavugira ekibuga Kampala kifulaadinga n'ebitundu ebirala birina ebizibu bifaanana ng'ebyo abantu basimbye ku munyaala omwavu takyayogera omugagga yekka yayogera omwavu tasinga musango kwegamba esisitimu mbi n'omuntu gyeyandiddukidde okufuna obwenkanya n'abaliyo batiisibwatiisibwa okubeera nga bakola amazima n'obwenkanya kati kwegamba buli muntu ali mu buwambe buli muntu yeetaaga kweddaabulula kyova olaba tetutunuulidde Uganda empya lwaki tugiyita Uganda empya lwaki pulezidenti waffe ku posita ye twateekako oba yateekako a new Uganda now nti Uganda yeetaaga kuddaabulula kati mpya tugenda kuzimba kuva ku zero okuviira ddala kukutereza constitution ya Uganda n'okuteekamu obubayiro okwongera ogiprotectinga n'okukendeeza ku buyinza bw'omukulembeze yenna abaafuuse pulezidenti w'eggwanga ebiseera ebyo okubeera nga tuzimba independent judiciary independent parliament independent executive ne organize endala oba departments za gavumenti endala zibeere nga zonna zeetengerera mu byenfuna mu by'okusalawo mu kulondebwa n'okugobebwa so ebyo byonna tugenda kubeera nga tubikolako. So buli muntu alina ssuubi mu Uganda empya akaba ekibbattaka akaba nga bamugoba wakolera akaba olw'emisolo emingi akaba olw'eddagala otaba mu malwaliro akyala bafiira mu ssanya bannange tukoze buli kimu twogedde ebyetaagisa okwogera naye bayisawo kye bawulira ti kyebaagala okuyisawo kye batebagadde tebakiyisaawo kyova olaba emisawa ya leero ekisingako obukulu mu revolution eno kwe kubeera omuntu ow'amazima n'obwenkanya omukulembeze nga mwesimbu nga w'amazima na bwenkanya buli wabeera ow'amazima n'obwenkanya buli wabeera ng'oli mwesimbu entalo zonna mukama agenda kuzikulwanira era kyekyo lwaki alwanidde pulezidenti waffe entalo amuprotectinze eri abalabe bye amuprotectinze okuva eri abalabe be amuprotectinze n'abo abantu bonna abali ku mulamwa kubanga abantu basobola okukola ebintu mu lwatu ne mu nzikiza naye mukama katonda alaba ebyo ebikoleddwa mu lwatu n'ebikoleddwa mu nzikiza
factor ya katonda sinto no tutugira on playing chola no mukulembeze wa from NUP asiba atukuma tuongere okusaba tusabire baganda bafabali makomera tusabire Uganda empya tusabire buli kimu naye sabira mu congregation osabire ko ne uwo ngosabira Uganda ennungi ngosabira president wa from kama mukume ngosabira abasibe embera yokomera sinungi mbaddeko n'omukisa n'interface nako n'abantu mu makomera buli ngenda mu komera mfuna yaba abasibe abalala abatali connected n'abo babera abantu teyo abasukka mu abiri naye mfuna experience nyingi ezenjawulo buli muga akunyumiza kyalaba ekiri mu komera ekomera everyone is a potential victim buli mwasobola okumaliriza nga gyali ng'ate ali kumusanga ebijweteke siba muntu gwolaba mu community yazza omusango ababbi abatuufu bali bweru abatemu abatuufu abasinga bali bweru abantu abamu bali mu makomera gano naye tebawozesebwa olw'obunafu obuli mu system yaffe ya Uganda ya judiciary balamuzi batono funding bagamba eri wansi abantu bakola gadi bengali government yagala kuteeka manyi mu judiciary lakinga independence olumu era nabo nyine bakiteeka mu report yabwe kugaba bintu biri gadi bengali omwavu tasinga musanga asibibwa oli baba yagala okujjako ekibanja kya akuyiyako musango gwa kwatakana oba nakuteekako musango gw'ekintu kyonna nakugoba ku ttaka nasobola okuzimbawo so tolowooza nti abali mu makomera bazza emisango nedda wali abaliyo ngate bebasinga obungi betubazza misango naye baliyo because they are victims of situations ba victims bakwanti abalamuzi batono ba victims bakwanti no judiciary tebawozesa ba victims bakwanti no bali tebalina ssente kugulirira emisango negibasinga sigamba n'omutima n'olunaku n'olumu kyabalamuzi baffe bonna bali corrupt era sigeza kudaone kulenga kitongole kiramuzi nchibwe ekitiibwa kubanga mu balamuzi muffe bannamateeka ate namwe muva ba judges naye kyengezaako okugamba tina judiciary yaffe ebadde kuba omulange ebiseera ebisinga bannange tuli mu buwambe bannange corruption yasusse bannange kino batukubira amasimu ne batutiisatiisa ku nsalawo zaffe so buli muntu yenna yeetaaga kununula n'olwekyo ffenna tuyambagane wamu nga bwe tulaba nti ne electoral commission eringa eri mu buwambe naye nga teyagala kukkiriza eya Uganda bwe tutyo bwe tuba tukikola buli omu akkirize nti ali mu buwambe ffenna bannayuganda tukwatire wamu tubeerenga tuyambagana tugguse Uganda empya tweyagale twewe ekitiibwa wafena tuli bannayuganda tuli mu Uganda tefina wala gye tulaga eno yensi yaffe Uganda bwe twazaaliwo wetukuliddewo tusomedde bwe tugenda oziikibwa eri eweeru tugendayo kubaako bye tukoppayoko bwe twegomba tuleete newaffe president waffe atalaga n'agenda n'abalabisa bulungi nnyo n'agenda n'aloobingayo ebintu n'alaba agenda amawanga gano genda kukolagana atya nago biki batusingako bye tugenda okussa eno ewaffe mu Uganda yaffe empya buli nnaku n'abeera ng'ayimprovingako ku ngeri gye tugenda okutereeza mu Uganda n'okugiddukanya so n'olwekyo njagadde ndeeta ebigambo ebyo naye nga njala kusembayo nga Shamim Malende nga mbeebaza mwenna olwa data wammwe olw'okubeerako ne mundaba obudde buno obuyise njagala okubeebaza okuyimirawo mu makooti w'abannaffe mwebale kwewaayo mwebale kozesa amaloboozi gammwe okubanja basibe mwebale kulaga basibe mukwano mwebale okukozesa mitimbagano gyammwe nga mwogera ku nsonga eza struggle mwebale okubeera nti ensonga za struggle mukozesa emitimbagano egyo nga mupromotinga president waffe ne protestive vote kubanga ogwo gwe mulamu omukulu ebisigadde byonna tetwagala diversion yonna ejjawo etujja ku mulamwa gwakutuuza mukulembeze entebe mu ntebe kubanga ffenna kekasuwa ketulinawo essuubi katonda lyatuwa era mwoyo mwetwesiga tukimanyi nti ye face ya Uganda empya Robert Kyagulanyi Ssentamu tusaba Mukama Katonda amutuwangaalize awangaze ne family ye ate amwongere amazima n'okumanya n'okutegeera okubeera nga aliidinga muprotectinge n'abalabe be n'abo abantu bonna bakulembeze abali ku mulamwa ogw'obutalyaza amanya bantu ogw'obutalya mu bantu lukwe era nga bwe bakyeboogedde emisana kyeboogera n'ekiro kyeboogera mu lwatu kyeboogera ne mu nzikiza kyebasaba mu lwatu kyebasaba ne mukama tusaba Mukama Katonda basseeko olukomera lw'obukuumi bwe kubanga ye mukuumi w'oku ntiko era abawe ebirungi ebikyasinze twebaza mwenna mwebale nnyo mubale ddala kubeerako nze Shamim Malende mbaka mu mukyala owa Kampala assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh